nga banvuma ne nga banvumira mu linnya lya Bobi. You know, nga bampita traitor. I even saw someone calling me specioso. Like, ngolusi binsesa. I'm like, whatever, man. Nga out of respect for Bobi, nga ambiri ignoring nga sagala kwega kubifuula nsonga. So I used to ignore it. But maybe that backdrop, I hope it helps you okumanya nti Bobi Wine and I tetulina buzibu with each other. We talk, actually. So I don't know why you guys have a problem with our friendship and how I should express my friendship with him, or the other way around. Like, I don't need to come here to prove to you how much of a friend I am to Bobi, because he knows it. You get? So if you're kumvumanga mukoseri nyali, please mubireke. But again, if you continue, I can't stop you. I can't control. Chemusala wokwogera wokumvuma. Nsisabi controlling. Asiri muvumi simanyi kuvuma. So sigena kuja wano and exchange with you. Another point, and this is just kuongeleza kuchina chemba dengamba, is for us to listen to each other, because I hear you when you're talking. Sorry, someone was at the door. But dengamba, when you guys are talking, mwangambye nti gwe Juliana tumanyi bugomi bwe tuyina. Munsonyi wembanga byenayogedde byaba rabbins the wrong way. That was not my intention. It wasn't my intention to come and open your wounds okubajukiza obulumi bwe muyina. I don't deny nti obulumi weebuli. Ensi yaffe teri perfect. Nange nkimanyi. Ensi yaffe erina ebizibu bingi. Nkimanyi. Era ebizibu ebyo nkimanyi binyiga abantu bangi nga nange mwende. Nkimanyi. Naye kyensobola obbabuulira essaawa zino, ebizibu by'ensi yaffe tetugenda bimalawo nga twevuma. Ebizibu by'ensi yaffe tujja bimalawo when we learn to dialogue and talk to each other. Leka babeere abali mu buyinza kati. Gwe okubategeeza ekikuluma ayinza obutakuwuliriza bujja ng'omuvuma. But again, I don't want to come here and tell you what to do. Mwangambye ndekera okubagambe ekyokukola. Naye nga that's it. Like, kambaleke bannange mutambuze obulamu bwammwe, and I hope we can share. Nga wengambye, we can share, we can talk. Wendi mbadde mugamba agenda kudduka kati yataddeyo kamu amalabule. I'll try and be here. Buli wenfuna kadde njagezaako mbachecking engako. How about that? New chapter, right? New chapters in life. Life is full of endless possibilities. And only God knows what you and I can achieve. In conclusion, sijja wano nga neeyita nti nze ndi perfect, nti oba nze sirina bizibu, oba I live a perfect life, I live in a bubble. Absolutely not. Tuli mu Uganda yemu, ebizibu byemuyitamu naffe tubiraba eno. Tubiyitamu sometimes directly, sometimes through our family members, bingi. And so I don't come here claiming to be perfect. I don't come here claiming to have a perfect life. I am just as human as the rest of you. I have my flaws. I have my mistakes. I've made mistakes in the past. You know, so actually, when you attack me with my past, using my past, I forgive myself for any mistake I could have made in the past. I forgive myself. And then when I forgive myself,
God forgave me. So I'm a whole different person right now. You know, the person that I was 15 years ago, I don't recognize her. I don't even know her, because I've grown, I've changed. God has blessed me, and God has continued to elevate me. So, fenna tuyita mu nsobi okutuuka we tuli, you know. Naye nga wendi, I love this app, by the way, and I want to use it more often. I want to chat with you whenever I can. Or now for the darker day, I want to be here, because that was actually my plan for 2024. I saw someone saying, what are your video or promoting oluyimba lwo mukwano? In my entire career, sikolanga constant okufuna ekintu kyonna. I thank God, because success jump at day ebadde organic ngeva uwe wa Katonda, and he continues to elevate me. He continues to do wonders in my life, and I can't thank him enough. If we just get to know each other. Kale. Very bulungi, God bless you. Bye. Hoyo ye muyimbi Juliana Kanyomozi, akaliro kamususseeko n'akomekereza nga yeetonze. Ba social media in-laws, kyemukoze omukyalo ono okukomekereza okubeera nga yeetonda mu butuufu kibadde kya ttabbu nnyo. Ngenda kuzanyira akatambi awo maaso olabe bino byonna gye byava. Juliana Kanyomozi yavaayo n'akola vidiyo emu ng'ayogera ku nsonga eza pasita Bugingo, naye ng'alinga agamba abantu bakakkane, ng'alinga agamba abantu nti tebalina kwagaliza pasita Bugingo kibi. Abantu ne bamugamba olimba, ffe tulina ensonga zaffe, lwaki Bugingo ebyamutuuseko twasanyuse, Bugingo tulina ensonga zaffe ezituluma ku mutima, lwaki bwe bakubye emmotoka y'amasasi naffe twasanyuse. Kaakati abantu kwe kutabuka ne batabukira Juliana Kanyomozi, era okuva lwe yakola vidiyo eyo ng'ayogera ku nsonga za pasita Bugingo, bannange abantu tebamubadde bulungi, baali bamuwa amannya ag'enjawulo nga Specioza, babadde bamuvuma, babadde bamukolokota, mpaka wavuddeyo n'akola vidiyo eno ngazzeeyo mu bantu ng'agezaako okwetonda. Eno vidiyo era bw'ogiraba olabira ddala nti omukyala akaliro kamutuddemu, olabira ddala nti omukyala ebivumo bibadde biyitiridde, n'asalawo abeere nga yeetonda. Ne mu vidiyo eri gye yakola teyajja straight, teyajja direct, yali indirect. Ebigambo bye teyabireeta straight nti abaaye muve ku Bugingo, naye ayina engeri gye yayogeramu nga mu butuufu naawe bw'obiwuliriza olabira ddala nti ali mu kudifendinga pasita Bugingo. Ekyanyiiza abantu ne batandika okubeera nga bamukolokota, ne batandika okubeera nga bamuvuma ekisukkiridde. Omukyala agenza olaba nga akaliro kayitiridde, kwe kuvaayo n'akola vidiyo eyo ng'alaga nti ali ku sayidi y'abantu, ng'alaga nti Bobi Wine tamulinaako buzibu, ng'alaga nti ye ne Bobi Wine bakolagana era boogerezeganya, era n'ayogera mu ngeri gy'owulira nti aleetedde emitima gy'abantu okutoowolokoka, okubeera nga bamusonyiwa, okubeera nga bamuwaayo chansi endala. Naye nga ba social media in-laws bo mu butuufu tebeewummuzaako. Ba social media in-laws akaliro omukazi amaze n'akawulira n'abeera nga ate munnange abeenenyeza. Kati kiri gye muli okumusonyiwa, ye yali ayogerako bwogezi, naye nga tuzze mazima omukazi yali ayogera mazima. Era bambi ndowooza mutwale mumusonyiwe, mufune ekifo mu mitima, mumusonyiwe nga bwe yeetonze. Akaliro kamaze n'akawulira. Oyo yabadde Juliana Kanyomozi. Nyongera okujjukiza nti oli kujjika media. Vidiyo eno gimpeere like, subscribinga. Bw'oba olina endowooza yo, bw'oba olina kyowabula, kyonna nkusaba okintere wansi awo mu comment section. Butereevu tugenda kubeera nga ate tukikwasaganya malidaadi sanna. Naye nga ye Juliana akaliro we twogerera akawulidde. Nze no nandigambye nti oba abakyala nga Juliana tebaali eyingiza mu bintu bino ebya kamera, ebya politics, abadde nga asirise nnyo. Omukyala ono ye muntu abadde tateeka nnyindo ye mu bintu byanjawulo.
naye oba kiki kyanoonye ennaku zino zendowooza yandisigazza ekitiibwa kye kuba y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera respected wano mu Uganda, y'omu ku bayimbi abakyala abakyasinze okuweebwa ekitiibwa. So nze ndowooza ensonga ezimu Juliana yandibadde teyeetagana kuzoogerako, otherwise bajja mukuba n'ekitiibwa kyalina abantu kye bamuwa ate kibeere ng'ate kimuggwamu. Kakati njagala mbazanyire akatambi akaleetedde Juliana Kanyomozi ebizibu. Ngenda kabazanyiramu eddakiika nga emu, eyinza n'obutawera ddakiika, ate tubere nga tweyongera maaso wano ku Jika Media. Gwempera buweezi video eno like, gwatana subscribinga endowooza yo mu comment section mwoba oginteera. One had an accident and he happens to have had a divorce maybe like a year ago, and then his ex came online and celebrated it. Like, we all know what happens before, like by the time someone gets to have a divorce with, you know, their husband or wife, we know that it's probably been hell to the point that they can't stay together anymore, right? But can you hate someone so much to the extent that you lose your humanity, that you lose that side of you that connects to empathy, you know? So when I saw that post, it reminded me of the very many posts I see on the internet, like when someone dies or when someone is unwell, there's a new trend where people just come online and celebrate it because maybe they don't like the person. I just feel terrible that this is the trend that, you know, we're dealing with in this generation. Because, you know, what is happening at your neighbor's house can actually happen to you. It can come to your house anytime. Oba oli Uganda, oba oli mu America, oba oli Nigeria, tebiriiko kintu, tebiriiko myaka, ebizibu bya buli omu. Video eyo mpanvu kyovola basobodde kulabika nga njikumalirayo, naye nga ye video ereetedde Juliana Kanyomozi ebizibu, ye video ereetedde ba social media in-laws okubeera nga bakolokota Juliana Kanyomozi. Era video eyo teyamuleka kyekimu, okuva lwe yagikola ba social media in-laws badde bamusabula, ba foot soldiers ne bamusabula, kwegamba agenza okuwulira nga akaliro kayitiridde n'asalawo abeere nga avaayo nga kakkanya embeera, abeere nga avaayo ng'atereeza embeera. Naye nga nze ndowooza omukyala Juliana si ye muntu ateekeddwa okubeeramu ono drama. Omukyala Juliana engeri gy'aweebwamu ekitiibwa, engeri abantu gye bamuwaamu respect, si ye muntu asaanidde okubeera ng'ate ayingira mu bintu ebifaanaganako bwe biti ebya politics. Otherwise bajja muvumira bwereere n'ekitiibwa kye babadde bamuwa kiggweewo. Y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera respected wano mu Uganda, y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera nga baweebwa, tabeera mu drama, abadde tabeera mu drama, abadde tabeera nnyo mu bintu bya katemba mawulire, naye simanyi lwaki ate this time round amawulire yagaagadde nnyo. Kyovula ba TikTok egenda tukozesa ensobi naye nga bambi kibatamuvumye ekyo tekiriiyo. Amannya ag'enjawulo go bagamuyise lwa vidiyo yemu gye yakola, bamukolokose, bamuvumye. Bannange newe wandibadde ggwe definitely obadde ovaayo buvi ne weetonda, naye nze nyongera okumujjukiza nti Juliana tateekeddwa kubeera mu drama afaanaganako bw'ati. Juliana ne brandi ye n'erinnya lye Juliana lyalina mu industry, tateekeddwa kubeera mu drama afaanaganako bw'ati. In fact bino alina n'obbimma amazzi, ensonga bwezi talina kuzeenyigiramu nga bw'abadde asirika okuviira ddala eri emabega, ate nga kimuyambye nnyo nti asigadde kuviira ddala mabega, ekitiibwa kye abadde akyakirina, nti abadde teyeenyigira nnyo mu bintu bwe biti.
abadde tavaayo kwogerako ku bintu bifaanaganako bwe biti. Ndowooza kyeyandisigadde akola okusobola okubeera ng'ate munnange akuuma ekitiibwa kye. Butereevu nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe nawe natnaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Twetaaga kutandika on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwe mbeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba bw'osanga kalangu wonna tokaskipinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo otere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Abatubera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatubera nawaka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Ky'oba okola kiri kimu, weekuumire kujjika media, likinga, commenting, endowoozayo mu comment section, subscribinga, ate tubeere nga tukuleetera ebipya ebirala bingi nnyo ddala wano kujjika media. Kale mubeere bulungi, mweraba.